nkwanirizaako omulabi wange owa program Bible egamba ki ng'era oli ku mukutu 3 ABN Telefina enganzi ate era eyagalibwa abantu abangi abaagala okuyiga n'okutereeza embeera z'obulamu bwabwe mu byokulya mu by'omwoyo mu by'obulamu n'ebifaananako bwe bityo. Webale kutuukirawo ne mu kaseera kano kennyini nga tugenda okutandika okuyiga mu programu yaffe eno Bible egamba ki. Naye kansooke nkuliseeyo webale emirimu gy'okoze okuyita mu lunaku byonna Mukama waffe byakuyisizaamu twagala okumwebaza kubanga obulungi bwe n'ekisa kye bibeerera ennaku zonna ate era tumusaba atwongere amaanyi ag'okukola ebisingako obulungi ng'ennaku zaffe bwe zitambula zaatubalira wansi w'enjuba wano. Olwaleero tutuuse ne programu yongeera bulijjo naye mu kutubeerako ne wetwebuulirako mu kigambo kya Katonda. Kansuubire nti ekkalaamu y'oyise nayo n'olupapula oba ekitabo notebook monotinga ebyo bye tubeera tuyizeeko kubanga nakugamba programu ya byakuyiga kuba oteekwa okubaako w'ojuliza oluvannyuma lwa programu nga tugimaliriza n'osobola okwongera okwetegereza ensonga zino nga bwe zibeera zitambudde sinakindi n'okwongera okuvumbula ebirala okusinziira ng'omwoyo bw'atuluŋŋamya. So kwata Bayibuli olwaleero tugende mu ngero. Tugenze mu ngero essula ey'okubiri twagala kujja lunyiriri olw'omukaaga nga lugamba nti kubanga Mukama awa amagezi mu kamwa ke mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Kubanga Mukama yawa amagezi. Amagezi gonna goyinza okunoonya wansi w'enjuba nga tegali mu Mukama tegagenda kutwala wala nnyo. Naye amagezi Mukama gatuwadde nga ye kennyini agatweweeredde gatubangula mu bingi ate gatuwanguza mu bitusoomooza bingi. Agambye nti kubanga Mukama yawa amagezi. Olina ky'otuuseeko mu bulamu tewenyumiriza nti gabadde magezi go oyo abadde Mukama nga yakukozesa. Naye alina n'akalala kagambye nti amagezi ago nti mu kamwa ka Mukama mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Kati bw'oba onoonya okumanya bw'oba onoonya okutegeera noonya akamwa ka Mukama ng'akamwa ka Mukama kye kigambo kye. Bayibuli eno etuyigiriza bingi Mukama by'ayagala tuyige. Ne mu programu eno yennyini gye tugamba nti Bayibuli egamba ki ekigendererwa kyayo kwe kwogeza Mukama eby'amagezi ebiva mu kigambo kye bisobole okutuukako bikole enjawulo mu bulamu bwo. Kansuubire nti n'omukwano ssaayo omwoyo nga twogera ensonga zino kubanga naffe tetujja wano okulaga kwegamba kuba nti no twagala kulaga nti tumanyi nnyo naye ekituleeta mu programu eno kwe kusitula Katonda n'ekigambo kye tumukutuuseeko osobole okuwulira kyagamba oba oliawo kyobadde tosangako mwoyo kukirowoozaako nakifumiitirizaako naye bw'okirowoozaako mu programu eno neweefunira omuwendo omungi oguli mu magezi ge. Kale nkwaniriza nga bulijjo Maureen Namutebi nze ntuddewo gikutuusaako naye era sibeerawo nzekka mbeerawo n'omuddu wa Mukama gwe yatusindikira era yatuuse dda neeyungaako twanirize omusumba Ivan Sebaggala Samwiri eyatudde dda. Amiina. Sebo tusanyusa okukulabako. Amiina nange nsanyusa okubasanga. Amiina sebo. Mwebala okuweereza. Amiina. Mwebala okubeerawo okulwa programu eno Bayibuli egamba ki. Weetulinga bannaffe bakyabibuuza ebibuuzo. Kituufu. Ate nga naffe bituyamba kubanga tebabyebuuliza bokka bokka. Kituufu. Naye nange bwe ntuula wano naawe baako nekyoyiga mbaako era kirala kubanga omuwendo gwe batuwa okutubuuza ebibuuzo ebyo gutusindika okukola research. Kituufu. Kati naffe ne tubeera nga tuli bamanyi tusobole okulaba nga tukiikirira Mukama Katonda waffe. Mukama waffe yeebazibwe twebaza mwenna abatulaba mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Twagala okwebaza Maureen host wa programu eno. Amiina. Twagala okwebaza abali emabega wa kamera bakola omulimu gwonna okulaba nti programu eno batendo nnyo tuuka ku bantu bonna. Twebaza abatugobera nga bayita ku YouTube. Yes. Comments zaabwe tuziraba. Tubasaba baleme commentinga kyokka naye era balayikinge programu eyo. Si ekyo kyokka naye basubscribinge ku YouTube channel ya Vento Media Production. Ate yatusaba basharinge videos ezo n'abantu abalala kubanga si kirungi kulya mmere ennungi n'ogirya wekka gabana ko n'omulala naye asobola okubeera nga afuna ekyokuddamu. Twebaza abapostinga videos zino ku TikTok, twebaza abazipostinga ku Facebook, twebaza abaziteeka links ezo abazisaasaanya yonna gye basobola
tusaba mukama abonye omukisa naye okusinga ennyo twebaza ababuuza ebibuuzo abatubuuza ebibuuzo bakola bulungi nnyo kubanga batukuumira wano tusaba mukama nabo batwongerera omukisa. Amina tubasabidde katusabe no nga tugulawo ne program. Mukama tukwebaza kubanga otulese obo nga tuli balamu weebale kubanga ne leero otulese okuyiga gwe muyigiriza omukulu eby'omwoyo bitegeerwa mwoyo tusaba omwoyo omutukuvu agaziyo okumanya kwaffe bye tugenda okuyiga tubitegeere kitusobozese nno Mukama okuteekebwateekebwa nga tuli ku nsi kuno olw'obwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amina. Sumba tutandikiddewo tulina ebibuuzo ebiwerako abalabi baffe batuweereza nga bikwata ku bunnabbi. Naye abalabi baffe tweyanziza nnyo kubanga ebibuuzo bino byonna tubirekodinga tewaliwo kibuuzo kye tuleka mabega era nga tusuubira nti gwekyo bwe tuba tetunnakituukako manya bumanya nti ekiseera kyonna tujja kituukako gwe weekumire weekumize ku program ebbanga lyonna ojja kulaba nga tukibuuza. Babuuza ebibuuzo ebiwerako ebikwata ku bunnabbi naye Musumba abantu bano tubakoledde ki olw'ensonga nti waliwo ebibuuzo ebimu nga bijja twetaagisa okukola series nga omuntu abuuziza ekibuuzo kimu naye nga kiyinza okwetaaga nga series za programs nga 12 namba mu ngeri y'okukisima n'okukiddamu mu butuufu bwakyo. Kye tuyinza obutasobola nnyo okukola kubanga ababutubuuza ebibuuzo bangi naye tubasalidde magezi kye Musumba. Kaakati nga bw'ogambye abantu babuuza ebibuuzo ebikwatagana ku bunnabbi bangi babuuza ebibuuzo ebikwatagana ku myaka egy'obunnabbi gitegeeza ki ne babuuza ebibuuzo ebikwatagana ku bubonero butegeeza ki ne babuuza ebibuuzo ebikwatagana ku nzivuunula ey'obunnabbi kati ne twesanga ng'ekibuuzo kye babuuza sigamba nti tetusobola kukinnyonnyola naye ng'oli abuuzizza bikoola n'atabuuza mirandira. Kati okubuuza ekibuuzo nga emyaka gye nsoma mu Danieri 1226 oba emyezi 42 gye nsoma mu kubikkulirwa gitegeeza ki? Ekibuuzo ekyo omuntu akibuuzizza alabanga ekyangu naye okutuuka okuwa amakulu g'emyezi 42 neetaaga okuwa series ez'ebyokuyiga nga tuviira ddala ku mirandira. Olwo tuloke tutuuke ku ansayo nga naye wagifunye dda teweetaaga na kugikunnyonnyola. Obunnabbi bwe buto bwe buyigibwa bwe buba nga bunaategeerwa era abantu ababuyiga nga tebabuyize bwe batyo bamaliriza tebategedde birimu abamu babiviirako ddala nti ebyo tebitegeerekeka byama bya Katonda abamu ne babisomanga byafaayo ebyaggwedda bye bateetaaga kati n'abamu ne babiwa amakulu literally okusinziira ku bye babisomye. Gamba nalabako omusajja ng'abuuza ekibuuzo kati bayibuli nfu okumanya bayibuli nfu ewandiisa wano negamba nti omwana gw'endiga yalina amayembe 7. Olaba Yesu bw'alina amayembe kati mwe mutya nga mukkiririza mu bayibuli ne Yesu alina amayembe 7 alina erya nambaga alina erya kati we naye atudde wansi natuwa amakulu g'ategeera ye bw'asomya ekigambo ejjembe mu kubikkulirwa alowooza amayembe gano agatugumbula abantu. Kati okutuusa omuntu ku kutegeera ekyo kyabuuzizza kyetaaga okusoma ate okuddiriŋŋana kyoyise series. Bwe tusalawo tusomese emyaka 1226 n'amakulu gaagyo kitwetaagisa okukola programs 12 nga tuddamu kibuuzo ekyo kyokka kubanga bwe tunaakuwansa omulundi gumu nti gitegeeza kino tujja kuba tukutabudde nnyo n'okusinga bw'obadde nga tonnaba kukibuuza. Kakyenvamba w'amagezi tulina programu namba ku 3ABN. Programu eyo bagiyita manya ebiro ebeerawo buli Friday ssaawa 9 ate series ezo zonna ne ku YouTube channel eya Avento Production kweziri. Bw'oba oyagala okuyiga obunnabbi mu bugazi bwabyo n'amakulu g'ebyo byonna kino kitegeeza ki ensolo etegeeza ki ensolo ey'okubiri etegeeza ki ate ejjembe litegeeza ki ate simanya akamwa kayogera ebikulu ate bw'oba oyagala okuyiga ebintu ebyo tulina series ezisukka ekyo 10 nga zoogera ku bunnabbi bwokka. Genda otambule nazo mpola mpola. Nalabayo omuntu alaba bu series buno obw'Abachina n'Abakorea
omwana namusanga ali ku simu luzanyuma ne boyfriend we season 1 ongimaze it was good njabidde mu nnaku 3 nenga season 1 gyayogerako erimu obuntu nga 9 kyoko omukole yagwayogerako ye yeyogera na lulimi lwe kitegeeza waayo obudde alina okusoma subtitles ezo kati wekibanga omuntu atwala time n'asoma subtitles ezo n'alaba busidi 9 n'abumala mu nnaku 4 abamu balaba season mu lunaku lumu n'abanga agiwunzise kati kyeŋŋamba nti osobola okutuula wansi buli lunaku n'olabayo buserizi nga 3 onaagenda okumalayo series 9 nga naawe oli mumanyi wa bunnabbi ge magezi gokka genyinza okubawa otherwise mu program eno bayibuli egamba ki tetusobola kusomesezaamu bunnabbi kubanga bwe tunaabawa ansa entereevu eri obunnabbi tujja kubatabula nnyo n'okusinga bwe mubadde nga temunnabuuza kale nayo refer them ku program manya ebiro basobole okuyiga obunnabbi bafune ebyokuddamu eri ebibuuzo ebisinga obungi bye babuuza ebiri mu kitabo kya Danyeri awamu ne kubikkulirwa kituufu ndoza musumba era nga bw'ogambye kye tujja okukola tukwatagane ne programu y'amanya ebiro ekyo bwe kiri tubawe ebibuuzo bino butereevu basobole nabyo biteeka mu considerations nga bakola ki exactly nga bakola series zaabwe ati mu mikwano gyaffe abasindika ebibuuzo ebikwata ku bunnabbi tubajuliza mu programu eyo manya ebiro gyetugambye nti ebeerako ku 3ABN buli Friday essaawa 9 so osobola ogiteekako omukutu gwaffe kuno kwennyini kwotudde kwolaba naye ate era nga musumba bw'agambye nti bw'oba tosobola kutuula mu ssaawa ezo 9 kubanga abantu bakozi osobola okugenda ku YouTube channel zaffe n'olaba programs nga bwe zitambudde kati tweyongereyo musumba omulala yatubuuzizza ekibuuzo n'agamba abooluganda nno batuweereza ebibuuzo mu Lungereza yadde program ya Luganda naye katubisome nga bwe bizze tubivuunule agambye if God is perfect and self-sufficient why would he need to suffer for the sins of his creation bw'abanga Katonda nti bw'aba Katonda mutuukirivu ate nga mutukuvu ajjudde okumanya n'okutegeera nga bwe twayogedde lwaki yandyetaaza okubonaabona olw'ebibi lw'ebitonde bye yeetondera ekibuuzo ekyo ekigambo ekisooka tekitebuka kubeerako ekigambo ekisooka bwe kibeerako if kitegeeza you have already doubted when you have already doubted his perfection and righteousness and self-sufficiency and the moment you doubt that you cannot get any answer about who God is so ekibuuzo bwe kibuuzibwa n'ekigambo if kitegeeza kiina kye kikugamba nti singa Katonda mutuukirivu ddala ate nga yeemalirira ate mugezi mu byonna kibe kiri teyandibonyebonye lwa bitonde kati kyagamba kati mwe mugamba mutya nti Katonda yajja n'abonaabona ku lw'ebitonde ate nga mutuukirivu nnyo yeemalirira ate buli kimu akimanyi kati ekibuuzo kitera okubuuzibwa abantu abawakanya ebintu bino ebisatu bawakanya obwakatonda bwa Kristo kubanga buli woyogera kubonaabona kwa Katonda olwogera ku mwana bawakanya obusatu obw'Obwakatonda kubanga omuntu akkiriza mu busatu obw'Obwakatonda takaluubirirwa kutegeera bwakatonda bwa Kristo ekisooka bawakanya obusatu bw'Obwakatonda ekyokubiri ne bawakanya obwakatonda bwa Kristo kati ate ebyo ebibiri bw'obiwakanya olina kyotateekwa kukkiriza nti Yesu yafuuka omuntu kati omuntu yenna kaseeteka mu position ey'ebyo ebisatu kyava abuuza ebibuuzo ekika ekyo era tugenda biraba bingi nga bifaananako bwe bityo olwekyo bwe tuba twagala okubitegeera tulina kusomesa ebyo tetuddamu kibuuzo kino boddamu ekibuuzo kino oba kiba kifaananga oli bwanagamba nti ebbwa liirino n'okwata akazigo ate n'okasiigako oba towonyezza munda kisigala kisima kati olaba ntwetaaga nnyo okubisomesa mu bugazi tulina programs mpitirivu ezisomeseza ku bintu ebyo era onaabajuliza kuzimu kuzo ze bayinza okulaba ate basigale era nga balaba kubanga nnyingi ezigenda series ezigenda okuddako nnyingi ezigenda okuddamu ebibuuzo ebifaanana bwe bityo naye ku lwakino njagala okujjukiza abatulaba obadde okimanyi
nti Katonda kitaffe. Bwekiri Abba Father. Abba Father. Obadde okimanyi nti teriyo taata ayinza kulaba mwana we ng'emmotoka egenda kumutomera n'asigala nga myaka kyayi. Taliyo. Waliyo taata. Omwana tamwagala. Waliyo taata ayinza okulaba ng'omwana wadduka emisinde agenda kugwa mu nnyanja. N'atulaba butumiziraga akadde bwagwerayo. N'atulaba kati maama ng'agenda kugwamu bulungi. Bambi nenga dduse mpola yandiyanguye n'agwamu. Taata oyo gyali. Waliyo taata ayinza okulaba omwana we ng'atuuse ku university agenda kukola ebibuuzo ebikomererayo, omwana mugamba tewali tuition, taata oyo neyeebaka n'akeera kumanya ne ssente z'alina n'agenda n'azikola mu byasanze. Ddala oyo taba taata katugambe. Kati kambuuze ekibuuzo. Oyo taba taata. Kati kambuuze ekibuuzo. Bwe kibanga ffe abatali perfect, abatali self sufficient, abatali all knowing, waakiri mu bunafu obwo bwonna bwenjogedde tudduka tutaasa abaana nga bagenda okugwa mu nnyanja. Waakiri gwofe. Waakiri gwofe. Naye omwana wo n'oba ng'oli bweru n'olabanga ennyumba ekutte omuliro ng'omwana ali mu nnyumba n'otambula n'ogenda mu katale. Tekisoboka. Ne bwe kibanga ffe ababi. Tekisoboka kubanga actually ne bw'oba omugjayo okola oti gwokye gwe ye ng'omutaasizza. Simanyi oba gye twogeranga ddala twogera kintu kitegereko ba tekitegerekeka. Naye bwe kibanga ffe abali ku nsi ennyumba bwekwata mu tudduka tugyeyo abaana kyokka ye Katonda kitaffe bwe twagwa mu kibi nga tugenda kufa emirembe n'emirembe ye ayina kwebaka mu ggulu naye ng'ekimwebasaayo is all sufficient. Yonna nabimala. Naye ndowooza Musumba tugambe oba perspective gy'alina abuuza ki? Egamba nti mu bwa Katonda we he didn't need to do anything. Nga bwe kiri nti yayogera bwogezi ne biba. Yandibadde agamba muliro zikira kibivaawo. Ndowooza kati ye kya in that perspective we are saying mu statement yange esoose there is no way the loving God could not act when sin engulfed the human race. Ekyo tukikkirize. Tewali ngeri yonna Katonda gye yali ayinza kusirika ng'ekibi kimaze okulyoloola omwana w'omuntu. Ekyo tukkaanye nakyo. Okusinziira ku maanyi gaakyo. Ekyo okusinziira ku maanyi gaakyo n'obubi obukirimu. Ekyokubi twagala tujjukiza abatulaba nti ekibi tekikosa muntu yekka. Ekibi kyasooka kukosa ggulu. Ngole kinaba nakukosa Adamu. Ekibi kyasooka kunyeenya ntebe ya Katonda. Kubanga kakitandika Setaani yagamba ndirinnya okusinga ebire bwe bikoma. Ndisikira entebe era yali waggulu ennyo. Kati ekibi kizibu kinene ekisukka naffe abantu. Olw'ekyo Katonda bwe yali ng'adiringa n'ekizibu ekyo ekinyenyeza n'entebe ye tekyali kyakusaaga. Kati Katonda okujja mu picture ey'okubonaabona ku lwakyo tekyewuunyisa kubanga kyanyeenya ne kinyeenya n'entebe y'obwa Katonda. Abantu ababuuza ebibuuzo ebyo balina entegeera enfunda ku kibi. Abantu ababuuza ebibuuzo bwe bityo ekibi bakitunulira ng'ebikolwa. Bw'obba waleetu y'omuntu Katonda olina ekibi bw'otagibba tolina kibi. Okiwulira era tebakutemako n'omukono lwaki obba pa ne batemako omukono. Okutemako omuntu omukono nga bye tekisolovinga kibi. Obubbi buli mu mutwe si mu mukono. Bw'otookwata ekyo obugyemu bw'oti. Omukono oba olugano omutaddeko obuteesi ntiisa ndakumuggyako obusobozi bwa kubba lulala. Then kimujja okuba nti mubbi. Era singa omuddiza emikono gye oyakoma waatandikira kati tewasolovinze kizibu. Kati abantu ababuuza ekibuuzo ng'ekyo tebalina kutegeera kugazi ku kibi. Bakirabanga ekikolwa ekyokungulu. Abamu kubo beesanga n'okunaaba balina okunaaba. Era nga bwamaliriza okunaaba tonsemberera gumbi natukudde ekibi si kyalina. Tegerekese bulungi kati nkuwadde ebirowoozo ebyababuuza ebibuuzo bwe bityo. Naye ffe abalina entegeera engazi ku kibi tukimanyi bulungi nnyo okubonaabona kwa Katonda ku lw'ekibi kwali kwetaagisa. Kubanga ekibi kinene n'okusinga olulala omwana w'omuntu kyanyenyeza ddala n'emisingi gy'entebe ya Katonda. Obadde omanyi nti engeri ey'okugyawo Katonda yalina okwaŋŋanga ekizibu ky'ekibi first ng'abonaabona kubanga atwagala. Yokaana ekisooka nnyo olw'omunaana lusome. Yokaana. Lwaki Katonda yalina okubonaabona?
Yokaana ebbaluwa kyekibuuzo lwaki Katonda yalina okubonaabona ng'ate byonna abisobola agamba atya essuula ey'okumeka essuula ey'okunoonya olw'omunaana olw'okunamunaana agamba bw'ati atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kwagala. Kati Katonda kwagala olw'okuba nti Katonda kwagala kyava yayinza okuba nti mu kwagala kwe tasobola kudduka buvunaanyizibwa bwakubonaabona ku lw'obulokozi bwaffe. Okwagala kujja n'obuvunaanyizibwa, kujja ne saddaaka. Ekibi tekyali kintu kyakujjawo mangu, ekibi tekyali kyakujjawo by a word. Tikati ekibi kiveewo ndagidde ekibi kiveewo nedda. Ekibi kyali kyakuvaawo lwa bwenkanya so si lwakuvaawo na kukifutiza. Yensonga lwaki Katonda teyattirawo Setaani. Yandibadde amuttirawo the and then omujeemu asoose. Naye ekyamazima kiri nti ne bwe yandise Setaani omujeemu omu yali wakwera n'abajeemu abalala 40 mu nnaku eziddako. Actually Katonda yandibadde afuga ensi eno naye ng'afuga bajeemu. Kati Katonda newankwadde ng'ali all powerful and all sufficient and very perfect and righteous, yali tasobola kujjawo ekibi by a mere command. A mere command to kill the devil would not solve the problem. It would solve the initiator. Kyali kijja kusolvinga Setaani yaveewo. Naye ekizibu ky'ekibi kyo kyali tekijja kuvaawo kubanga ensigo yali emaze okusigibwa. Kati ng'engeri yokka ey'okwaŋŋanga ekizibu ky'ekibi ye Katonda okuggyayo weapon of mass destruction. Weapon ya Katonda etaleka kintu kyonna nga tekivuunudde upside down is called love. Kyeva asomye obunyiriri olwo. Weapon ya Katonda eyali y'okusolvinga ekizibu ky'ekibi yali kwagala. So si bukambwe, so si kulagira, so si kuttirawo Setaani. Kati nze Katonda nze nanyini buyinza lwaki onjeemedde mumutemeko omutwe. Naye manyi nsonga byoyogedde singa ndooza Katonda yakola bw'ati kyali kimwetaagisa okumalawo buli kitonde. Era singa Katonda asigalewo bwogu, singa yasalawo abeere all sufficient ate buli kiramu. Ekyamazima kiri singa ffene tuli balamu. Actually Katonda yali wakutte eggulu lyonna ne bamalayika baamu mu kuzikiriza ekibi singa yakikola bw'atyo. Fenna bamalayika bonna ab'omuggulu baali bakufa. Yensonga lwaki bw'obeera ng'olwanisa abantu abakuwaganya tobalwanisa ng'obatta, tobalwanisa ng'obayigganya. Buli lw'obatta n'obayigganya otondawo abakulwanisa abalala 10,000 abalowooza nkyokoze nga bonna onaabatta n'obamalawo. Kati ne kino bwe kiri mbufuze what are we saying here? Katonda yayina okwaŋŋanga ekizibu ky'ekibi ng'akozesa ekyokulwanisa ekisinga okubeera eky'amaanyi nga n'ekyokulwanisa ekyo kiyitibwa kwagala. Kati mu kyokulwanisa ekyokwagala waliwo ky'otasobola kwebeera. Yokaana 15:13. Yokaana enjiri twaga tumalize ekibuuzo kino. Yokaana enjiri 15:13. Kiki ekyo Katonda kye yali tasobola kwebeera bwe yajjayo ekyokulwanisa ekiyitibwa okwagala? Agamba atya? 15:13. Soma. Tewali alina kwagala okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Kategeddaako kasi tojjayo ekyokulwanisa ekyokwagala kampe ekyokulabirako. Singa olunaku lukeera ku makya omusajja n'agamba nti Maureen nkwagala, naawe n'ogamba nti ye, omanyi kyotegeeza? Weesaddaase weewaddeyo kiwedde. Kulw'omuntu kyova olaba nti ekirayiro ky'abafumbo kigamba mu bulungi ne mu bubi, mu bwavu ne mu bugagga, mu bulwadde ne mu bulamu, ngenda kukwagala, ngenda kukusanyusa, ngenda kukola buli kimu ku lw'amakulu nti ekigambo okwagala kijja na saddaaka. Without sacrifice there is no love. Kivula ne Bayibuli egamba nti Katonda bwe yayagala ensi n'agiwa. When God loved the world, he sacrificed his only son. That's the meaning of the word love. Kati Katonda bwe yajja ekyokulwanisa ekyokwagala nga kyatasobola kusimatuka kwe kuwaayo obulamu ku lwa mikwano gye. God was in a dilemma. Bw'asalawo akikolenga Katonda
azikirize buli kiramu kubanga alina amaanyi n'obuyinza lwaki abona agende ku musalaba afe afaanana abantu ebyo byonna sibyetaaga setaani fa ne bamalayika bo nkukakasa fene yali wakutumalawo era singa n'okutuusa olwaleero Katonda talinaayo muntu naye Katonda olw'ekyokulwanisa kino ekyokwagala kyamuleetera okukola ekyo kyetugamba okuwaayo obulamu bwe ku lwa mikwano gye and that one means suffering. Tewali ngeri yonna Katonda gy'ayinza kukozesa kwagala okutulokola n'atafa ku musalaba. Ebibuuzo birala binaatugaziyiza kino kinjonjogedde no. However, that is the answer. However much he is all sufficient and powerful and perfect. But the only way to solve the sin problem was through love. And the moment love comes into action, death on the cross was inevitable. Okay. Yes. Toyanza nnyo toyanzenga Musumba Mukwano yabuuziza ekibuuzo ekyo ndowooza owulidde ensonga okwagala kujja ne saddaaka. Katonda teyalina ngeri ki actually bwe yatonda nga bw'ogambye nti okufiirira ebitonde bye yabiwaako kopi ku ye kubanga teyafiirira mbwa teyafiirira ndiga teyafiirira bisolo binyonyi byennyanja n'ebiwuga ebifaananako bwe bityo bwe byewalula yafiirira muntu ate omuntu gw'afiirira ye kopi ye kubanga yamutonda mu kifaananyi kye. Kati how could God sit back ng'ekifaananyi kye kyonooneka? Tekisoboka. Kirowoozeemu. Olaba ffe bataata. You can't sit back. You can't. Ng'omwana waggwawo. So kakati Mukwano. Katonda yanditudde ate n'atabaako kyakola. Katonda yali alina okulwanirira ekifaananyi kye. Ekyo bwe kiri. Katonda yali alina okulwanirira ebitonde bye kubanga mu kubitonda kwali kwagala. Kwe kwamuleeta ne ku musalaba n'agamba waakiri nze ali self-sufficient nzajjudde obulamu kaŋŋende nnyang'ange ekibi kino kituufu nsobole okukijjawo emirembe n'emirembe. Tweyanziza nnyo tweyanziga Musumba tukoze bulungi nnyo naawe omulabi waffe webale kubuuza kibuuzo ekyo nga tetunagenda kukiddako katusooke tuwumulemu katono nnyo tukomaawo. There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later swallowed by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on a microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible. With different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 8 p.m. East African Time, here on 3ABN Uganda. With me, Habasa Benjamin, your host. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo mukwano gwange kwe tuwummuddemu n'ebyo ebyogeddwako nabyo bya nsonga okubimanya kubanga programu zaffe zonna eziri ku 3ABN Telefina zituyamba okutuzimba nga bwe nagambye nti mu mubiri mu kukkiriza mu byobulamu mu kulya n'okwekuuma nga tutambulira ku misingi gy'ekigambo kya Katonda. Kale tugenda mu maaso ne programu yaffe eyakatweyungako oli ku programu Bayibuli egamba ki? Eno programu etuula buli lwe tubeerawo ku olunaku olwo ne tubeera ku ssaawa 9
ezera ne tulanga tugikutuusaako. Tugenda mu maaso n'ekibuuzo ekirala. Abuuzizza kibuuzo. Can a just God punish an innocent person for the sins of the guilty? Katonda omwenkanya. Ayinza ate okubonereza omuntu avunaana atya omusango n'agussa ku muntu atalina musango. Akikola. Nze ndowooza omukwano gafano mu kukibuuza oba yabadde n'ekirowoozo nti bw'aba Adamu bw'aba Kaawa ye yali ekibala n'akikwasa Adamu. Lwaki ate Adamu afa nga te Kaawa ye yawanooza? Oba okugamba Adamu ne Kaawa bwe baba be baayonoona bazadde baffe, ffe abaana abataaliwo n'abazzukulu ku mirembe egizzeeko ffe bitukwatirako wa? Kaakano mu context mwososo kinnyonnyolera gye mba ntandikirako ffe bitukwatako nnyo kubanga naffe tuwonoona. Singa Adamu ye yayonoona yekka ffe baazadde ne tutakolayo kibiina kimu then twandibe tusobola okukibuukamu. Naye olw'okuba naffe be yazaala kakati ate ye Adamu bw'azuukira kati n'alaba ffe we tutuuse kakati ate naye kati ate y'omusonyiwa ayinza okwekanga. Actually bw'otunuulira Adamu ekibi kye yakola naffe be yazaala oba onoonya wakusonyiwa osonyiwangamu Adamu. Ffe abatambula obuti ogamba degree y'ekibi twagitwala ku level ndala nnyo. Kale ate ffe we tutuuse mu kwonoona ne Setaani atwewuunya. Actually ne Setaani takikkiriza tutuuse na wano. So kati wano ba innocence kakati ffe tetwogera ku innocence. Kye tuyinza okuyita innocence now is Jesus Christ. He was the only innocent person who was made guilty. N'afa ku lw'ebibi by'abalala. In that context we are saying, can the just God, Katonda alina obwenkanya, ayinza atya okuddira omusango gwa Adamu ne Kaawa ne Morini ne Sebaggala n'aguteeka ku Yesu ataayonoonako? Oyo aba mwenkanya? Can just God do that? Yes. Why? Because he is not only a God of justice, but also a God of love. Yes. Olw'okuba nti Katonda waakwagala nga bwe tunnyonnyodde mu kibuuzo ekisoose, newankubadde nga Adamu ye yalina okulega ku musango gw'ekibi awamu naffe ffenna aboonoona, naye olw'okuba nti Katonda akwagala, Adamu yalina okubeera spared and forgiven. Okwagala kwa Katonda kwali tekumuganya kukkiriza Adamu kulega ku biva mu kibi. Omanyi kye bayita obwenkanya eri ekibi? Baluumi 6:23. Kasooke tusome ku kye bayita obwenkanya eri ekibi tutegere lwaki Katonda obwenkanya bumuleetera ate n'okukibonereza omulala. Baluumi 6:23. 6:23 otyo 23 agambye atya? Kubanga empeera y'ekibi kwe kufa. Ne bw'okomaawo empeera eya Adamu ne Kaawa ne Sebaggala ne Morini okwonoona kufa. Okufa okw'okuvaawo emirembe n'emirembe. Siga ekibi okungula okufa. Ekitegeeza nti Katonda mu bwenkanya bwe yali ateekwa okuggyawo olulyo lwonna olw'omwana w'omuntu olwonoonye alusaanyeewo emirembe n'emirembe. Naye Katonda ow'okwagala nga talina ngeri gy'ayinza kusayininga death penalty eri Adamu ne Kaawa temugende mu batuge. Kati owulidde tukiyita puzzle akusika kunizo. Okiwulidde? Kaakati mu kakunizaako wakati Katonda tagenda kuggyawo bwenkanya bwe, ekibi kirina okubonerezebwa na kufa
kubanga empera y'ekibi kufa ekyo Mukama kye yabagamba mu luberebere 2:16 olunaku lwe muligulyako temulirema kukola ki kufa okiwulira naye ate ekiseera kyekimu Katonda waakwagala okwagala tekumuganya kujjawo bulamu bw'abano kati ateekwa okubeera omwenkanya ate abeere n'okwagala characters bbiri nga zirina okusisinkana mu kifo kyekimu era bw'osoma ekigambo kibayita atonement at one moment in time. Love and justice met at one place, and both were solved and satisfied. No wonder. Okwagala kugumiikiriza. Okwagala kulina ekisa. Okwagala kulina ekisa. How could God demonstrate love to Adam? Without mercy. Katonda yandibadde alaga ati Adamu okwagala nga amusse. Kakati ku ludda olulala Katonda agenda kulaga ati obwenkanya eri ekibi. Katonda okufa kuliridde bakubanga ate akola ekibi yafa. In fact abakola bwenkanya bokka. Fa abalabi. Awo. Twandigambye. Ono talina kwagala nga bw'agamba. Omusajja. Talina kwagala nga bw'atunnyonnyola. Naye omusajja agamba nti okwagala kusonyiwa. Nagamba osonyiwe ne mukazi wo. N'ayagala bwagala. Twalegeti ate ne tutunuulira ekibi nga nakyo kyejjulisa. Twandegambye nti kati ate ono naye. Ate ono akyali Katonda. Akyali Katonda. Ate nza kusalira magezi kibi. Kati Katonda agenda atya okwaŋŋanga ebibiri. Addemu ekibuuzo ky'owooluganda okubanga naye kimulemye. Katonda obwenkanya bwe buliridda wanga ate alekawo Adamu nga mulamu. Obwenkanya bwa Katonda bwakujjawo Adamu. Yayogera. Ate ye yayogera. Teri yabimusibako. Yenyini yabiyogera. Lwaki tabatta oba mwenkanya. Abase ate kwagala kulya. Kyokka ekiseera kyekimu. Ate bw'ayagala agamba nze kwagala. Wow. Kakati ebibiri nga biteekwa okusinkana mu kifo kimu. Kati ebibiri okusinkana mu kifo ekimu ekyo tuyita the mystery of salvation. Kyama ky'obulokozi. Mu kifo kimu nkiddamu. Mu kifo kimu e Kaluvaliyo ku musaalaba Gologoosa. Mu muntu obwenkanya Yesu Kristo. Nga bye obwenkanya n'ekisa ne byambalagana ku musaalaba Gologoosa. Okwagala ne kuleeta okusonyiwa eri omwonoonyi. Obwenkanya ne buleeta okufa eri Yesu Kristo. Obwenkanya ne buvaawo nga bumatidde nti okufa kubaddewo. Okwagala ne kuvaawo nga kumatidde nti Maureen awonye. Mu kifo eki kyeriva tutegeeza abantu bakkirize Yesu. Naye bena tebanaba kubiraba. Balowooza tunyumya mbozi z'amadiini. Tebamanyi nti Katonda yali muddayirema. Ng'ekyokuddamu kyokka ekitaasa Katonda ku sayidi zombi musaalaba. Omusaalaba gwokka gwe gwali gusobola okutaasa Katonda n'asigalanga mwenkanya anasigalanga wakwagala. Yensonga lwaki wamala okwonoona naawe ekifaananyi ekyaki kyagenda okukola to provide a solution to the problem. Wakimanyi nti yasaddaaka ndiga. Adamu ne Kaaba baayonoona nnyo tuzisoma bulijjo naye abaana yagala banaalusoma mu lubereberye Ssuula 3 bajja kutandika ku lunyolo 21 paka ku lunyolo 23 bajja kisanga endiga mu kifo ky'okutta Adamu. Okiwulira? Katonda natta ndiga. Endiga omanyi kye yali etegeeza? Kristo Yesu. Kubikulira 13:8 wakiri olusomi. Kubikulira 13:8. Justice and love in one place. 13:8 kubikulirwa agamba atya? Soma. 8. Era bonna 13:8 kubikulirwa. Ndi kubikulira 13:8. Olw'omunaana. Agamba atya? Agamba bw'ati. Otyo. Nti era bonna abatuula mu nsi. Otyo. Baligisinza. Buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi was God's perfect solution
to this dilemma. Katonda yamanya nti Adamu bw'ayonoona agenda kunsuula mu kakunizo. Era Setaani yakema Adamu ne Kaawa ng'akimanyi nti akakunizo ke ngenda okuteekamu Katonda kali unsolvable. Naye kennyini kajja mutwalira. Olw'okuba Setaani kitonde teyasobola kumanya nti Katonda yateekateeka dda equation egenda okusortinga puzzle. Era Adamu bwe yamala okwonoona Setaani n'atuula wali n'agamba kati nkusibye. N'alatta. Solve this. Njagala ndabe waddamu akakunizo kano. Bakuyita Katonda. Solve this issue. Nno naffe ebitonde twepapalika. Kumbe kuva ku kutondebwa kwansi. Katonda yamanya nti ayinza okugwa mu kakunizo ak'ekika kino. N'agamba ngenda kaŋŋanga ntya nsigale nga ndi wa kisa. Alwawo okusunguwala, asonyiwa, atavunaana kibi ku bajjajja, ajjawo emisango, ate nsigale nga ndi mwenkanya nti empeera y'ekibi kufa. Kyava ssaawo omwana gw'endiga. Ng'omwana gw'endiga oyo Yokaana yagulengera mu 29 n'agamba laba omwana gw'endiga owa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Yali asonga ku Yesu Kristo. Ajja kutegeeza yabuze ekibuuzo kino nti kituufu Katonda obwenkanya bwe obwo okuyiwa omusaayi ekibi kisobola okusonyibwa bwatuukirira. God is still just mukuba nti Adamu teyafa. Katonda akyali mwenkanya mukuba nti Maureen teyafa. Katonda akyali mwenkanya okuba nti Sebaggala teyafa eyayonoona. Lwaki akyali mwenkanya? Kubanga ku musaalaba Gologoosa yakola kino. Bakolinsi ekyokubiri 5:21. Bakolinsi. Ekyokubiri 5:2 tuga kusoma enjiri nga 2 tumalirize. 5:21 agamba ati Bakolinsi ekyokubiri 5:21 agamba ati ndiki olwokubiri agamba nti kubanga tusindira mu nsi 5:21 Bakolinsi ekyokubiri 21 sorry isoma lwa 21 agamba atya agamba atamanya ki atamanya kibi yamukola atya yamufuula ekibi ku lwaffe olwo ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Atamanya kiki atamanya kibi yamufuula ekibi ku lwani ku lwange ffe tulyoke tufuuke ki naffe tulyoke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Yes. Omwonoonyi bwe yaleetanga endiga justice and love met at the altar. Ku kyoto ekyokuwaayo saddaaka obwenkanya bwa Katonda awamu n'okwagala we byasisinkaniranga. Omwonoonyi yajjanga n'endiga. Endiga gye yaleetanga tamanyi na kumanya bubbi kyeki. Bwe yagireetanga n'agiteeka ku kyoto ne bagisala obwenkanya ne bumatira nti obubbi obwakoleddwa busasuddwa empeera yaabwo omusaayi ngulabye guyiise nze sibanja. N'okwagala ne kumatira nga kugamba nti omubbi alina okusonyiyibwa era naye naddayo ng'asonyiyiddwa. Ako kaalinga kabonero aka buli lunaku akalaga Katonda bwe yali agenda okwaŋŋanga ekizibu ky'ekibi emirembe n'emirembe. Katonda yasigala mwenkanya bwe yaddira atamanyi kibi n'amufuula ekibi ku lwaffe. Ffe ne tufuuka obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Tutegeeza abantu bonna abaali ba puroguraamu eno okufa kwa Yesu Kristo si mboozi za ddiini. Okufa kwa Yesu ku musaalaba si propaganda w'Abakristaayo. Tetuli wano kubabuulira bintu byakujja mu mitwe gyammwe. Tuli wano kubabuulira mazima gokka agagenda okubawonya emirembe n'emirembe. Muntu aganye okukkiriza Yesu n'omusaalaba talina ssuubi. Sifuddeyo ddiini mwali na byannyonnyola. Kubanga essuubi ly'omuntu liri awo lyokka. Kati abuuza nti Katonda yali mwenkanya okutta Yesu n'aleka Adamu. Kubanga ekibi kibanja musaayi. Adamu yali mu kimwonoonyi. Mukama kyava yeetikka ebibya Adamu byonna n'abiteeka ku Yesu Kristo. Bw'amala obbimuteekako oyo n'afa. Bw'amala okufa kati n'addira okusonyiwa kwonna kwe kwali ku Yesu n'akuteeka ku Adamu. Ku musaalaba Gologoosa Yesu yafa omuntu n'avaawo nga mulamu.
Amen. After the cross, the sinner walked freely. Amen. And free indeed. Indeed. Kati musomba nakano katuyambire ddala. Otyo. Omuntu yandyebuuzizza mulaba ng'akibuuza. Yes. Ebibi biva bitya ku nze. Hey. Okutransferinga bidde kubanga oli ajja gamba nsolo yafa. Sinze nafa. Kati ate nge twagambye nti empeera y'ekibi kwe kufa. Kwe kufa. Nze omwonoonyi azizza ekibi nze nkyaliwo naye yadde ensolo ekoze etya. Kati how is sin transferred? Ako katuyambeko. Kubanga bwe tunaakalekayo tujja kuba tetukoze justice. Kakati ekyayo nasiro olwo omwana w'omuntu. Yes. Ebbulaniya 2:14. Bibbulaniya 2:14 gy'oba osoma. 2:14. How was it transferred? 2:14. Soma. Aha. Bibbulaniya Hebrews. Agamba atya? 2:14 agamba bw'ati. 2:14 agambye. Agamba ki? Nti kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri era naye ye yennyini bw'atyo yagatta ebyo olw'okufa alyoke azikirize oyo eyalina amaanyi ag'okufa nga ye Setaani. Kansome ne mweno Bayibuli tuyinza okuva nga tugisomyeko. 2:14 Abebbulaniya ulira bw'agamba wano abayise b'ebbuleeyi 2:14 kale abo Yesu bayita abaana nga bwe bali abantu naye yennyini yafuuka omuntu nga bo. Abo Yesu bayita abaana be olw'okuba bantu engeri yokka ey'okutransfaringa ekibi kive kubo kidde ku Katonda. Kati Katonda naye kwe kufuuka omuntu. The mystery of incarnation. Ekyo kye kyaleetera Katonda okufuuka omu ku ffe azaalibwe mu lubuto lwa Mariyamu, so that he can be part of us and counted as a sinner. Akoze ekigambo counted. Yes. He was not a sinner himself. Naye yafuukanga ffe asobole okubalibwa wamu n'abaasobya. That is how transference came. Singa Katonda teyazaalibwa nga mwana mu lubuto lwa Mariyamu, teri ngeri yonna gye yali ayinza kwetikka kibi kyaffe. Nsomala kano koogere. Otyo bw'otakkiriza Kristo ebibi byo tobimuwadde ogenda byefiira. Kata wembadde ngenda okumaliriza nawo. Olw'okukkiriza it is by faith, by faith that you transfer. Yes. Bw'ogamba nti saddaaka gye yakola yagikola ku lwange, you have transferred obeera transfer ebibi ng'obitisse Yesu. Bw'otabiwaayo awo babadde ensonga yange ey'okufundikira. Naye sooka osome mu Isaaya 53 olwokuna paka ku lw'omukaaga nziremu akatundu ako akasembayo. 53 agamba ati olwokuna paka ku lw'omukaaga agamba nti mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe naye twamulowooza nga yakubibwa yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa. Otyo gera maaso olwokutaano naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe. Kimu ekyokubiri yabetentebwa otyo olw'obutali butuukirivu bwaffe. Ekyokusatu okubonaabonyezebwa okw'emirembe gyaffe twali ku ye. Olw'omukaaga era emiggo gye gikola ki? Gye gituwonya. Olw'omukaaga ffe ffenna twawaba ng'endiga. Nga buli ki? Twakyamira buli muntu mu kkubo lye ye. Era Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe ffenna. Ffe ffenna twawaba ng'endiga, buli omu n'akwata lirye. Ekibonerezo ekisaanidde ebibi byaffe, owulidde ekigambo ekyo? Mukama n'akiteeka ku ye.
twawaba ekisolo Setaani bwe yayingira mu ndiga buli omu okwagala okutaasa obulamu buli omu n'akwatalirye naye newankubadde nga twakwatalya ffe ekibonerezo ekyali kigwana ebibi byaffe Mukama n'akiteeka ku ye. Buli muntu yenna alaba programu eno ekibonerezo ekisaanira ebibi byo Katonda yakikwata kyonna n'akiteeka ku Yesu. Teri n'omu akkiririza mu Kristo agenda kubonerezebwa nate olw'ebibi bye. Kati yensonga lwaki buli kubuulira njiri tugamba kkiriza Yesu ng'omulokozi wo ate Mukama wo. Y'engeri yokka gy'oyinza obutafuna kibonerezo kya bibi byo. Tosobola kuwona kibonerezo kya bibi kubanga osiibye. Tosobola kuwona kibonerezo kya bibi kubanga olina sapuli mu bulago. Tosobola kuwona kibonerezo kya bibi kubanga oli musumba nga musumba Ssebaggala by title. Tosobola kuwona kibonerezo kya bibi kubanga oyambala njero oba bbulaaka. Ekibonerezo ky'ekibi tetukiwona lwa kika kya mmere kye tulya. Ekibonerezo ky'ekibi tukiwona only when nga tukkiriza Kristo okuba omulokozi waffe. Kale ekibuuzo kibabuuza ate buli lunaku nno. Ate buli lunaku ne tutambula naye. Kubanga omuntu ajagamba nti nze namukkiriza mu Gwensanvu. Naye kikulu nnyo n'okutambula naye as your Lord and Savior. Kale ekibuuzo ekyokusatu kigamba obwenkanya bwa Katonda buno buliriddawa. Finally Katonda wakubonereza ekibi ekyo abantu tebakyerabira. Kabalemu okulowooza nti Yesu bwe yafa yali ajjawo ekibonerezo ky'ekibi ekyokufa. Yali asooka kutaasa muwono. Okufa kwa Yesu kwali kutuwa second chance. Naye kwali tekujjaawo nti okufa kyekibonerezo ky'ekibi. Kati abakkiriza Yesu baba bafunye escape route ey'obulamu obulala. Naye ekibonerezo ky'ekibi Katonda mwenkanya ku lunaku olw'enkomerero ateekwa okutta buli yayonoona. Kati abantu kabalemu okulowooza nti justice ya Katonda yaggwawo. Yabuzza ekibuuzo. God is still just. The penalty of sin is there. Death. And God will penalize by death. Naye nga tannaba kukikola kyava agamba abaana yasooka tuteerawo obuddukiro. Adamu olw'okuba ayonoonye mwagala nnyo kamuwa omukisa ogwokubiri. Naye bwana agugaana ayingira wano. Justice. Kristo gwe mulyango. Kitegedde. Buli adduka ng'ayingira mu Kristo. Ayingira mulyango gwa Kristo oyo ng'atolose. Oyo atolose okufa. Bayibuli kyeva egamba nti ng'awonye okufa ng'ayingidde mu bulamu obutaggwaawo. Kajeva tusaba abatulaba mwenna bassebo ne bannyabo mukkirize Yesu abeere omulokozi wammwe. Mufune escape route ewona justice of God. Egenda okupenalizinga ekibi n'okufa okw'emirembe n'emirembe. My God. Program ebadde nzito mukwano gwange ndowooza ebigambo biwulidde. Naye tuvuddewo n'ebigambo eby'essuubi. Nga essuubi teriri mu ffe. Essuubi teriri mu mwana wa muntu. Ono alya emmere ya wano omukyere bijanjaalo kawunga. Essuubi riri mu Katonda waffe omukulu nannyini buyinza eyatandika obulamu ate nalaba nga obulamu bwe tebulina kusaanawo. Kyava ajja yeddiza obulamu obwo azibuzzeeyo ku butuukirivu bwabwo nga bwe bwali. Kubanga bwali buyingiddemu pollution. Bwali buyingiddemu namujinga. Eyali abukyankalanyiza naye alina okubuzzaayo abutukuze. Webale nnyo omulabi waffe okubuuza ekibuuzo ekyo. Musumba otukoze bulungi. Mukama yeebazibwe. Webale nnyo webalire ddala ssebo. Mukama akuwa omukisa. Kale bwe tutyo bwe tutambudde mu programu yaffe y'olunaku olwaleero ebigambo biggwa byokya nga bikyanyuma naye tujja kukomawo n'ensonga endala temuvaako ffe tumanyi nti no twajja kuyiga ate nakuyigiriza so wekumire ku mukutu ebyokuyiga bingi naye tweyanziza obudde bw'otuwadde okubeerawo olunaku olwaleero nga tulaba ensonga zino ate katusuubire nti no olinawo ekyenjawulo ky'ofunyeemu
okuva ku nsonga ezo nga bwe zoogeddwa zitwale nga nza nsonga kubanga mulimu n'okulabula okunene nga bwe tusembeza nga tugamba nti nno ekibi bwe kinaba kisaanawo gw'onoobeera luddawa bw'onookyesibako tekigenda kukuleka obwenkanya bwa Mukama tebugenda kukulekawo bw'onookyesibako obwenkanya bugenda kukunoonyaayo kubanga bwo bunoonya kibi tebunoonya muntu Katonda yateekawo obuddukiro omuntu walina okuddukira naye gwe bw'onoolemera wano n'oddaana okuyingira mu Kristo Yesu kiriba kyakusaalirwa ate tuliba tetukyalina kyakukola kubanga saddaaka actually ne Bayibuli egamba nti teriba kisaddaaka ndala eri oyo aliba ajeemye ng'agaanye kale katusuubire nti onookola okusalawo okusaanidde webale nnyo webalire ddala okubeera naffe olunaku olwaleero katusabe emikisa gya Mukama gisigale naawe naye nga tetunaba kugalawo program katusooke twewombeke tusabe. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde webale okutuyigiriza ekyama ky'obulokozi gaziya ebigambo bino mu bulamu bwaffe byongere okutuzimba wiiki tugitandise Mukama tusaba omukisa ogubeere ku byonna bye tugenda okukwatako engalo okukola otukuume otujjanjabe otuwonye otulabirire otuwanguze mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Amen. Webale nnyo okubeerawo mu programu yaffe n'ateeka tusinkane mu programu eddako wiiki ejja Mukama abakuume. Obulamu kintu kirungi nnyo webaba waali wabaddeyo akaseera ak'okuyigirizibwa n'okuyiga ku by'obulamu keekano. Obulamu bulinga emu etandika akakadde zino ezisigadde ziba zeros. Zero kitegeeza tekiriimu nsa naye ng'emu kweri kaba kakadde so zino zero ziyinza okuba omulimu gwo ziyinza okuba by'osoma biyinza okuba amakaago marriage yes biyinza okuba ekintu kyonna ekirala naye awatali emu nga bwe bulamu obeera tolina kyolina kyosobola kwekolerawo ng'emu eyo teriiwo bwe bulamu. Ennaku zino tusanze nga abantu bangi kuffe tetufuddeeyo butya bwe tusobola kwetangira ndwadde naye nga tufaayo butya ddagala ki erinampunya musawo ddagala ki erinampunya naye nga mujjukire okwetangira kusinga okuwonya. Wano ku 3ABN tukuleetedde program beera mulamu. Eno program egenda kuleetera abasawo ab'enjawulo okuva mu bitongole eby'enjawulo kigenda twongerako okumanya butya bwe tusobola okwekuumamu endwadde butya bwe tusobola okuwonamu ife n'ab'omu maka gaffe n'abantu bonna abatwetoolodde. Buli lwa Sande ssaawa 2 paka ku 3 nange omuweerezaawo nsawo Barbara Opeto tesubwa program beera mulamu.